Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya n'eddoboozi Kayongo Sulaiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Nedda sebo vumberera mu salamu yange. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Khalifa Haruna Abdul Nur, Director Kampala Matali Event. Tutuuse ababadde batwebuuzanga ku Kampala Matali Event wetuli tuzze kulona tutuze kuyimba tuzze kuyita mbuyisi mwebyo ebize bikolebwa mu Kampala Matali wetutuuse nayo n'enkya wetusuubira okutuuka. Osuubira Khalifa onkwasaganyizo nga nali musajja muzibu onkwasaganyizo oti okubeera nga okyali nange kugira emyaka gye ndiko empisa zonna zimanyirira kuba size nnungi ennyo kubanga nzijukira Khalifa Haruna yafuna ndowooza n'akafuluma nti pifo nanyingiza mu matisala nayingira ng'oli kasiiwukusula nayina eggume nga nyina entondo naye baaba naye ze entondo ekituuzi kyakugaaniddemuuko naddala ku finance finance natawakala kubeera tokyampisanga luli eri kati okubanga nabala kutuuza okuba nti kati fa bebegera ku mugaati oluusi nabala kutuuza nekukwasa ekisawo nti kikyo juzi wansindika ekihiihi naye sente ze wantuma singa nali musajja nti gwe nno mwali mujiiridde abasajja bano baali bajiiridde ekihiihi baali mujiiridde ekihiihi mu bakanyankole twafunye nno omunnaffe gwe tukola naye wano ku mukutu guno atuyambako ku kamera yaddirira no manager waffe kati naye tumugezesa alabike nga system agigwereramu tutandiko zunga naye kanyankole nshijo mnankole kati noffe tuzze wano eno nze ne Khalifa Haruna okwejjukanya ku mikolo gye tuzze tukuba kaawe emabega mu hijja tutabadde bannange tutambudde Uganda ddo Amatali no mwalinga mugamba nno si mulimu naye ssebo nze nga nz'omu yali ndowooza nkadde Amatali we gaatuuka mulimu kubanga tusasulwa tegaali mulimu edda olw'ensonga bajjajjaffe bagakubiranga bwereere nga bakubira ab'emikwano bali malumonde waabwe eyo n'aleka ewaka ekisawo kya lumonde mufumbe mulye ne dodo ng'akyabala naye tuli ku kibuga omukyala nnyina omwana nnyina mpangisa kakitegeeza nnyina okujja olunaku lwe Khalifa Haruna lwantwala ku mukolo ng'ezzike lyange likola ki weeriri nga olusambaako nno ne deposit ekitone ennyo kuba gyokolera naye nga bannange oluusi Khalifa Haruna mba temumulabe ku mukolo mulaba mukulu situla oba manager abatusindiseyo naye era abo abasindiseyo ababeesiga kubanga Kampala Matali Events temulimu baneeno banneeyiiya bw'olabanga Khalifa Haruna atusindise ku mukolo nga taliiko aba yina ebimukuttemu n'asindikayo nze n'asindikayo manager we neero mulimu mulaba nti omulimu gusigala ki gutambula bulungi naye Khalifa kya byonna omutumba munnyonnyolerawo nti siriiwo era wemba siisobole kukola mukolo gwo tulina group bbiri mu kibiina kimu tetulina group esooka etambulirwamu Khalifa Haruna Abdul Nur omuntu asooka ogibuukinga yeeyo gyendaga bw'ojjanga oyagala saavisi yaffe nenkunnyonnyola nti siriiwo gw'oli waddemba okunga nti ampa group ey'okubiri ekulemberwa Khalifa Yaba Kinaalwa ne Khalifa Abdu Katunda nze no wemba ntambula nga myukibwako mukulu Manisolo Bonya oba oluusi tukola ne muganda waffe Abdul Basti Kirunda Khalifa Haruna nno yoyo tetukyaddawo byakwata ku bisubi abamatali ate balidde sente zange ate bakoze ki ate batu gurupu weziriziwera abaana ne Khalifa abaana by the way ne mu bibiina ebirala nabyo bigenze bitereza system kati luli Khalifa amuwanga sente bambi oba oli awo ate n'afuna amuwadde sente ezisingako zino sente n'atazizaayo naye ennaku zino nti twakyusa mu system ekibiina byonna buli kibiina kati kirina receipt bw'oba okibuukinze kitegeeza kijja kujja ewuwo oli wajjanga wakubiri kisobola okuwayo namba 2 kitegeeza nti waba obukumpanya buweddewo omuzogo tegukyali omuntu aba wakujja olw'ensonga receipt esoma kyekoze eki kyesomye naye nga bambi Kampala Matali
tukomyewo tubadde no tuwummuddemu eddakiika ezo wetukomeddewo tusomeyo kaswidawo eyaniriza sebo chairman ate manager waffe erolala mama mizani yatirwida bannange wajaba shukurula ajja n'okujja mada jangu sebo mukama waffe sebo taata nyini mujangu taata asooka ajje wano tetugenda kuongerako kigambo kyonna nga tannajja jangu kalifa omwana oyo ayinza okubasaalongo kubanga ebitibwa abayina bibiri omugeyeza bibiri sinamugeyaako naye baba soko yidde byonna jangu sebo wano tukulinze chairman waffe mu ddakiika ntini ajja kuba atwegasseeko naye nga twongera okwebaza bakirayansi baffe batuwa emirimu mihijja kubanze hijja ngisimyeko amakanda awo kubanga batukola omulimu ogutagambika omulungi twebaza ajati jameo gamets bannange omukyalo oyo yatuwagirkubanga mutuzi w'amasharia asangibwawo ajati jameo asangibwa ku hamu alina edduuka ku hamu duka ddene nnyo lya masharia ayambaza abaami abakyala mwenna muwagira ajati jameo kuba naffe yatuwagira time naffe okukikwatamu tupromotinga abawo tukola kyakolo mawuno era twakola mawulire ekalula obombo kalule noyingirako munda awo kati kyala yazimba amaka gali mulabe bozo mulala yali ani tuyinayo hajati w'omuokraiti hajati zamzam kaliyo hajati zamzam kaliyo nayo webale nnyo ayina n'amasomero oyo manager ayina amasomero hajati kaliyo amasomero galina ku lw'entebe eyo mayitirivu ate gasomesa bulungi nnyo so hajati tukwebaza nawo tuwo omulimu nali ndyawo nga ndaba newaffe ku butaka ndaba mukuba etali ebutambala wansa lya magezi tewantwala nali njagala okubaka etali ku butaka eyo nga mukatoke twatukageyo no malisulwa mayibo yayimbanga abana bekatoke tunalya kukatoke sebo sikatoke fe twagambanga katoke nakatoke banange etali lyekatoke chairman soko jone mikola egimu tujerabidde jangu agitutegeeze sebo tula sebo mukama waffe tata sebo nyinimu bawajjawu tula wano sebo salongo sebo mukama waffe twala atwamuyimbye dda munnaffe uno tumusoye warahmatullahi wabarakatuh sebo assalamu warahmatullahi wabarakatuh erinnya sebo erinnya Nyanzarafati eddala Galianga Segoka chairman wa Kampala Matali event nyinimu ate oloye chairman wa Kampala Matali event nsigo Sarongo tubbi bawajjawo omubwati jawo mwenna kati abesiba ku mwami tumukasuseyo mama akomewa mwenna abesiba ku mwami ono banna sura oli kabada nze siri kabada nange nemefuka ko kabada eyo mwenna esongo ebirwa kwani ndongenda biyoni oli namuyuziza dda kano sika akusaga oli baba kano sika akusaga omwami ono ali bukuti nze ndi wa zipu neizo yulika towererwa naye nga bannange ekyeyamaani waffe manager wa Kampala Matali Events ate nga yakulira yeggwanisebo nja kusobya ebitiibwa byo mu Khalifa Media okolangani nze manager wa Khalifa Media ate manager waawo wa Kampala Matali Events andoza mukitegedde bannange saawa yonna bwe muba mugamba bwe tuzirya yono ono yatuwagulirako era saawa yonna insha Allah y'omundu abadde taterala ku Vanguard ngate oyagala konoona tusooke eno oyo takyasabirwa kati yebaza bwebaza naye gwe tompa molokazi jinjenje tusooke eri newabayo ekinene ekijja netujja nga tutambula mpola kati alafa sirina moloka kalate eyo yiyo yaki eyo yaffe wallahi ebintu bizibu
bampe mukidde misana bagimujjeko mu kamera banna si ya Khalifa Haruna kyobola bane kipande kiriko Kampala Matali Events twanditaddeko Khalifa Haruna banange ayino mwasirizi sina motoka oba naye mumusondera nga seka waswa mumukola lwakuba takyasonderwa ate anesi kyasonderwa nja kweguleta manager sebo abantu bagala okumanya gwe nga manager abantu bakwasaganyizza otyo basasula mbiseera bya hijja. Alhamdulillah rabbil alamin tugenda kusooka kwebazaka Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okuba nga tuyita mu nnaku ezo zibadde nyangu zibadde nyangu tezibadde nyangu gobe akaza tezibadde nyangu nawe ekibiina kira kikole Kampala byekoze mu hijja lujjo kasanti sinya kubanga kuku bya mikolo ngemmeka okutwaliza mu kuba manager wedda gwe tulinze otubuulire olunaku lutwakube nnyo emikolo ebiri twakuba akiki gyali emikolo ebiri twawummulamuko hijja okuva abalamazi we batandika okukomawo mpaka olunaku lwe basembayo okuwumula kwaliwo eriyo omuntu yali ayagadde naye ngaekibiina kyo nga kyo kyasigala kikola kitegeeza kigoma okuba nti owumula kiremesa kibiina kukola olunaku lumu twakubako n'emikolo 5 mbadde nsaba manager linda nange nyina kabuzo kembuza manager asokolindeko wano mbadde nsabira omukulu trustee ekyemikolo 5 soko kireke kubanga mutandika zamanyiwe kyeseko tugireke sedda kujembadde njagala mu mucyo emikolo 5 gikwasaganya abaana mulina bameka mu kituyina tuli bameka mu kibiina kino Kampala Matali Event nga bo limited tetugwayo ne mulambulule ekyemikolo 5 ekyemikolo ekituwa oluna twalinangako emikolo ng'esatu kati waliwo yabuukinga ng'olunaku ne lujja lukwatagana nti nze sikoze ate leero ngenda kukola nkya negikyuka ne tufuna emikolo egi 5 olunaku olwo naddeka nga nasinda kyokka enkyanga tulinayo omukolo teri mukolo gwagendako bantu babiri buli mukolo gwagendako abantu abawera abajjudde obulungi naye alhamdulillah twakola kyo lunaku nalwo lwakola ki manager nze kyemubuuza ennyambala abantu bagyebuuza ey'abaana abazikira kati nga yasuse we yandikomye omanyi olina ebibuuzo bibiri ekyo waliwo n'ekyokubiri manager omusaala gwange Khalifa Haruna nga gubadde mutono ensonga esooka katusoke tugende ku kyennyambala omanyi ofubanga nnyo okwebrandinga nga ggwe Kampala Matali Event we yatuuka ekigisa corporate matali sigamba nti nera amatali ebibiina byonna bikuba amatali era basobola okujja kukola bakola ki ne bakuba naye olina okunoonya akakufuula ekyenjawulo kati ekyo kifuula Kampala ekyenjawulo kyovola babuli lukya tufuula nga tusulawo akapya tusulawo akapya kati bwe tusulawo akapya gwatugoba naawe otuuka ne wennyamira mnogana busajja buli kuki bannange kiringa nga kubeera nga gwe walinnya enfulu naye ng'ogoba Subaru tetusobola kukwatagana segera kati fola okuba tuli corporate kyova tufuuka tusawo embeera yonna eri corporate ekyomusaala gwa director awo sebo mukama wange ngambadde siri mumativu nansasulayo kakati director yo kugamba nti si musanyufu nansasula yange yogerera mu nteekateeka ya Khalifa eyo ba director batu bajja mbate nze nebegera sinze yego Khalifa sebo gwe Khalifa w'ekibiina kino sebo Khalifa wa East Africa obunzi jako kati yogerera mudali abwa director kako musala gwa director tugenderaawo director musala gwe gobadde waliwo Khalifa tana commenting waliwo director waliwo otukango ino kafiiramu munnange kuludde olumu ng'abakulembeze abalala batera okukakola ki okafiiramu waliwo etuuka nga ekibiina kirina bye kibanja osegera nga togenda tunyumiza nti director inafuna sente guma watandika wakitandise omanya abaganda bagamba bosalawo okulya ekikere olira ddala ekiki ekisava ne bagamba omusajja yalidde ekikere kati naawe tusalawo okuwa katono ogumanga olusi ne tuba tetukuwadde omanya tutwala kintu kyowa mu maaso noza director ekyo kyo bakulambululidde bulungi sebo mukama wange nze kyembuuza ekirala owasaddi kuba ayinza obba waali naye ayinza obba waali naye tubuuza sebo omuwasaddira manzani tujja akasente kaffe keyatusobola
ekyokuwasa tugenda tujja era sawa yona inshallah ono jawo waffe gwe tumanyi enteekateeka weerirwako jawo waffe gwe tumanyi akasinga okumalamu amaanyi kali kamu tatya omugole kwe kuvaayo n'agamba Sekalamanzaani yamusuubiza emitwalo 2 ku mukolo kati obwavu obujja bulumamu Sekalamanzaani ampeka ekitundu deposit endala omukolo zinaagusangayo busanzi yoyo manager nno wa Kampala Matali event ate chairman ate mulonde sebo tukwagala nnyo waliwo ensonga ezaali zigenda okujulirwa zakomawa sipate bazikuleetera ensonga ezo zajja mu ofisi y'abatrustee nezigobwa naye zagonjoolwa tebajulirwa twagonjwa kuba twamugambe yali aleese omusango ndi kasita twakuwadde era ekifo kyekimu lwakuba gw'omyuka bumyusi kuba baali bavuganya babiri ate ekyokubiri okwongereza ku ekyo gwe navuganya naye munnange ekirungi akalulu kali ka open box tebyali byamankwetu basuula akalulu kaabwe mu box ani yali agundi w'empozi opponent wo yali mukulu Hasani zirejje kakati campaign manager agenda kujja kati nnyo kati mulemu era eddakiika entonotono tulabe nga tufuna campaign manager yali ati kakati era ono nze mbadde nteesa atusibulire eddala lumu otulabyeko nnyo Sema mukama waffe tulabyeko nnyo kyo mu kubuuzamu kwange ife tukyakuyisiza tutya nga ofisi tukyakuyisiza okuva walinnya ku ntebe pa tetuwulirayo nti ate trustee gundi kiki buzibu ki bw'ota tusanzeemu obuzibu sijja kugamba batrustee nebaza Katonda nti abantu benkulembera abantu abasinga betukulembera bategeevu si abantu abakudda okusika nabo omuguwa biki era omugambo ekintu kimu nga kinene ne kino olwokuba tuweŋŋana ekitiibwa wano mu Kampala omugambo ekintu nsonga emu nakola ki n'agitegeera yes wayinza okubaawo obumulumulu obutabulamu nga we mubitegeera nadde ebbali nayemulugunya n'ate mu maaso go takikulaga nti kiki nti oba bwekiti oba mu maaso g'abantu abalala era oba umina omusobeza nadde ebbali n'agamba naye no wantu chairman wampisizaamu si bulungi naye nga takikulaze mu maaso g'abantu abalala ekyo nkibeebaza ekintu ky'okufuga sayizi gye tulimu okimanyi bulungi saizi ya kankuterezeemu kuno si kufuga kuno kukulembera ekireetera abantu abalala obuzibu mu nsonga z'obukulembeze kwe kwagala okufuga abantu bewenkana nabo ekyo tekisoboka era tekirisoboka wabula okukuba kukulembera baba bakuwaddemu obwesigwa obakulembere so si kubafuga nti ate gwe gundi byakuduumira era byakuteesenganya agundi tugenda kola bwetibweti ate tugenda nagamba badde nsaba tukole twabadde ewaffe eno egombe eno kubanga buli waka wa Kalifa wafuuka waka waffe mwannyinaffe Kalifa Timala twabadde manju eyo gye bafumbidde yatwebazizaako twabadde ne Muhammad ndowooza n'atwebazaako ekintu n'agamba abaana ba Kampala abo nze mbaagalako ekintu eki okusinga bakuba bulungi nnyo amataali naye nze mbaagalako ekintu kimu bavubuka naye toyinza basanga beevuma beekuba bakola ki nti tukwasaganyiza wamu buli nsonga yonna Kalifa Timala oyo akola mu Zai event ekigumba ate nga ye sister gundi sister group ya Kampala Matali event kuba Kampala event eyo gyeva ensiguko yaayo bannange kakati nga sinava ku mpewo nzikirize nze nange nebaze bana abantu naye nga bwebaza bw'oba ogenda okwebaza sooka otwebalize ne ku agiketi tuyinza omwerabira kati nze kansoke nebaze ba sponsors baffe kubanga ba sponsor bakoze omulimu gw'amaanyi okuba nti nebino ebiriwo thousand program eziriwo zikola ki zitambula ngenda soka nebaze Mother of the Orphan agitishani ya Kigozi mama tulia Mother of the Orphan wabulaze eno side yaffe eyo kutusponsoringa Jibabo House batunda ngo eza busiramu zonna oyagala kanzu oyagala hijabu oyagala kakaya genda wali ku Uganda Muslim Council kuduka ground gundi first floor vaku base kugundi ground floor first floor kwasangibwa Jibabo House ngakalango mukubiranga yakuwadde kanzu ajatishani ya Kigozi chairman wa Kampala uno manager wange akalango kakubye mama mulabe mukakenja antera bagamba akola yakola ki yasimwa ngenda kudako kwebaza raha
mwe buli billboard gye mulaba Kampala gyefulumya Raha Sekalamanzani asangibwa ku NASA akola digital printing large format printing gwagala kutimbira billboard oyina business ononya billboard nene zino zirabibwa nga n'omuzi basobola giraba genda ku Raha ajja kunonyeza ekifo ekirungi wose otimba billboard yo twina .com Fresh Bureau simbi zonna King Plaza mukone mukyalawo awangale afumbe bulungi mukyala Haji Masudi Hajati Fatuma mukwano fumbira Haji tonswaza mukwano tonswaza Hajati mpozi yowene ebombo munubi munange baba wange mubuze ko mu runubi Hajati ajama kabara sunu aseti zaidi chunga Haji tena saisi ya jamaa atempulide omugamba chunge Haji mubivenge Bade tabagamba .com Forex Bureau bavungise ensimbi oyina euro oyina ze Japani oyina ze Kuwait oyina za nsichi gwegenda walize Tanzania n'obwegala za Uganda zivungisa zizate muze nsindala bakabaka mu manager wa fenno mulungi mu bulango bando tusokola twina Al Madina Munawwara schools Sekeria Sigozi atenga bayina ne saya hat Hijjan Umra basangibwa wali wakiso mu December basitula bagenda Makka genda ku Masjid Rahma ojja kubo bafuna wali eri ewakiso obasi kigenda ku kitebe kyabwe emende kalema wali eri ojja kubo sanga amasomero amalungi gasomesa theology wamu ne statura twina Baston High School ya mukulu Kasule wali eri ku Lukadde nabo bayina no primary and secondary era nabo basambisa amagulu abiri bonateka yabana masomero ago tojja kujisa kuba Kampala Matali event it's a corporate na masomero getubawa ate gajja kubakolera bulungi nja kwebaza mukulu Keti Haji Keti au nyongera mu dobozi ngo musajja mwogerako kubanga wa malaika huyu salluna ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi au Haji Keti omusajja omutegesi webivulu tukwebaza byokolede Kampala Matali event okumanti bebi muku mikolo je tukuba naffe ne gituwa level Haji Keti na Yesa abavulu mutegesi wa bivulu abera sabavulu Haji tukwebaza bakulembera no munsiike eyo Haji tukwebaza chemanya izo kuba sawa zino level jaliko tetukyamulya nnyo mu kutegeka naye nga yafuka tayinza kuyafuka na advisor w'abategesi twebaza Hajati banja abatuwadde emikolo nga bava e Makka bannanga ate ab'amaanyi mu ggwanga kubanga corporate Matali bambi the corporate Matali event mu East Africa yeno Kampala Matali event twebaza mwenna abatuwadde emirimu banji tuyinza obutabamalayo naye nga buli yatuwa omulimu nga muva e Makka tubebaza ate n'abasobodde otugula twakubye omukolo gwa Tauba webale kulabika nti wayise mu Hajati Shani ya Kigozi n'atulaba mu office era n'atuwa ebisale ne tulabika nga tujja tuperforminge ku mukolo gwo ne nebaza chairman wa Muhibbina Haji Sulaiman twebaza okutuwa omukolo ogw'okusanyusa abagenyi ku mukolo gwo kwanjula kwa muwala barakallahu fik tetujja no kweyongerayo nnyo bwana Sula tubasibule mulemu katini tuite tufune ekiruwa kye twelabidde mukimanyi mwelabidde gwe twakyaziza nno sawa za kakati gwatujjukiza kati ebyo mu office nze muli ku program za mukama wange sebo tuyogera ko yogera ko tata nyongera okwebaza banange Stanbic Bank bakafuluba okutereka ensimbi mutereke ne Stanbic Bank Centenary Bank abona bana ba client baffe besigwa kubanga omuntu olabira omuntu omwesigwa ne MTN nayo mugikozese nnyo mukozese enkola za MTN zonna mobile money MTN momo na buli wamu mulabikenga MTN mugiwagira kubana ffe yatuwagira ate no kebera bidde ku MTN okimanyi inayo MTN advance momo advance boteri kani momo ate basobola okuddiza kakati bannange ngamwe mulabiye bwe bitambudde kalakomya wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inno wetumuddemu tubayire ne manager wa chairman wa Kampala Matali events chairman omulabye bwageze chairman ageze ayina mulabirira sikye kyokka twagala tunoonyereze nesente okuva we yalinya ku ntebe yo bwa chairman n'ekitibwa ekyo bwa manager ekimuddizibwa twagala tunoonyereze ku bantu aba babiri mu muntu ogwo two in one tumunoonyeze mu kyabwa chairman tumunoonyerezeko ne mu kya manager ekyoba chairman alhamdulillah omwami oyo akyatukoze bulungi atya kubanga ng'agejja ffe tukonziba
Khalifa muleka agejje kubanga yayagalizibwa bamwagaliza alinye ku ntebe kuba twalonda anoonyerezebwa ku kyobwa manager kino omutankana atukoze atya omusala kya complaining ogwanze emikolo enkola gyakolamu emirimu gye ekyali nnungi atwambaza kubalayika ekitegeeza abantu mmwe nga bwazi sebo director yagala kutankana manager oyo tujja kunoonyayo manager omulawo atankanyizibwa nga baana bakafeero sula director atankanyizibwa nga baana bakafeero kyatono wakafeero ono siwe ono nze sigenda kola DNA abaana mweyiwe ekika kyale nkuba omulanga eri abakyala abali eyo kubanga omukulu ono buli wayimba mu kidaala ng'omuwala banaye omusajja oyo omusajja mufumbo naye omanyi bwe bakola ogenda banga beeyisa naye Arifa sewampita Arifa erinnya baalikyusa ndi mufumbo twali ku mukolo tumala okukuba amataali watambuddeko nno ne maama w'abaana omukyala n'ava mu kidaala najja Khalifa munnange oli mufumbo omwana wange wuuno wakomawa nedda sebo twamulaba bakuwettu naye saategere tujje lyako oyo mukyala bambi mwafuna bubi yali ayagala mwana we kumutendeka mataali noza mukitegedde bannange naye nga Khalifa musajja mufumbo era mama Taliki ye mukyala omukyala emmekete eri bweru yagenda kuyiiya insha Allah mama Taliki Khalifa tumwina mu 5 bakusasudde insha Allah wasasuddwa era omusala gwe bakuwadde guli okute mama Taliki ye mama waffe gwe tumanyi oyogeredde nnyoko n'okamala bukamazi oyinayo omulala gwe tutamanyi oyinayo omulala gwe tutamanyi nga nga si mama Taliki tumanyi mama Haruna omubwati mama Taliki mukyala Khalifa Haruna bane Khalifa Haruna musajja mufumbo so waba maze okuyimba temumulaba alabe eyo muguni awayinza ombanga waliwo ayagala okufuuka namba 2 ndi musiraamu si kati mama Taliki yakuwa olukusa owakyaganye mama Taliki amala kuwa lukusa ne tulyoka bannange mama Taliki kyala wange nga nfukamidde wano mu studio za Kampala Matali event ku mukutu gwa Khalifa media nsaba mpa olukusa ndabike nga nkuzza ajja kumala kukuddamu ate fena omala tulaga nga akuzzeemu tuyoke tuwukirize okubaliga ajja kuba tobalizo ojja kuba ogenda kuwowa mukyala mulala kale mu kaseera kano katufuneyo omu ku bakozi tuleete musaanikira ajje ng'ayimba abaana b'ekato Kampala mwana nabbiika we nabbiika akolera muki Kampala naye yaveeyo bannanga abaana ba Kampala tunalyako Kampala abaana b'ekatooke abange tunakalya katooke abaana ba Kampala bakona ki Kampala banali kube Kampala it is coming soon naye nga bannange yeffe ba Kampala Matali events tetuyina stress kubanga director waffe atukolera ono ne yawasizza mu lukojjokojjo omanyi nange sirikabada tuli wano mukozi munnaffe nga musajja nakozesa amaanyi ate ebintu bitankana ate yawasizza ate ayinayo ow'olubuto kati twagala tubuuze yamuwadde olukusa okuwoowa musaanikira ono no yakuba akadafi kano ettaali alikuba ennyo yo experience eyo wagijjawo ekoona ettaali ennyo experience eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh manya Sekabe Mbarafati omudaihadi w'ekibiina kino era mba munoonya badaihadi tondekange mabegase mukama wange nze omukudaihadi w'ekibiina kino karango olwedde bakimanyi bwafuna entono enkyadda totawakala naye director mu bantu be wakoze obulungi omuntu ono amukola bulungi kuba yafuna n'akensuso nkukola ntya
tonkola bubi naye ate ate naye jirawa kisinzira enkola gye baba bankozeemu musajja gwe naye nga yakwasaganya bana emikutu egimu ku mikutu gyaffe gya TikTok atukoze bulungi nnyo abamu tetwalimanyise nnyo kutuuka eyo naye Kampala etutumuse nnyo olw'okuba nti abasajja bano batukolera omulimu ogwo kyetukola gwatazze ku ludda lwa Khalifa Media naye atukola obulungi obutagambika n'atuteekako ku TikTok okwo ne mutulaba lwakuba era nina okwemulugunya mukama wange ono omukoto gwo gukyabulamu wemulugunye taata wemulugunye ebyuma ebyuma bitono esimu kati wetaga simu ki wemulugunyiza essebo ku mukutu wakati bategeera obukopi bwange ndi bukopi era amaze n'akyogera mwakituniza era nga mutambula sula weekobanye noono mubanjize wano mulabe nti mufuna obwenkasi director wali manager wali chairman wa Kampala wali yogera bakufunire ki era nze mbadde mukama wange nsaba onfunireyo stadi nga sigenda kugira ate esimu ekankana bwenti ng'esimu ngituuza awantu wappa ne videos kwata budde kinga tuba tukuba matali video mna ninako abankwasaganyizako alina bajjajja naye nga bambi akwasaganya bulungi nnyo emirimu gye ate nettaali wabakubye ettaali omulabira ddala era seba abantu bakumanyi sajja mukozi akuba ettaali n'amaanyi era balina kumanya kuba Kampala si yajjenjero nkubuulira ekigambo kino wammanga ndi musajja munno lwoli kuwa omwana abandi oluyi ekkomera likulabye anti kakisinzira ndumu kubyakoze eki bali kusiba paka esima gye bali kukomya naye omusajja akuba ente oluyi juzi wewanidde ku kitaawe wono bana yatulegera amataali agayoyota naye yagenze n'atuteerako ku ddiba ly'ente kuba tukubaga mbuzi yagenze n'aleega eddiba ly'ente omusajja yamwewaniddeko nga wakubye ente oluyi naye kate alunkube banageze mugamba saalongo nkubye ente oluyi bwate wayogera ayogeza kitaawe ye mwana gwe tulina ono ayogeza kitaawe Kampala matali sebo muhijja awo tukoze tutya Khalifa tukoze atya director waffe muhijja yo baba nze nganze sitoma akukoze obulungi arafa nja kulani kweri ku simu kuno gikwale kulani njikutte mukama wange wala ukana murra nze mukama wange tankoze bubi era nkwebaza mukama wange okuteki nkutte simu nato obadde okudde kati mu bannaffe oyina mugo uli emulugunya mubannaffe goyina mugo owulya nti yemulugunya bamwadde obusente butinizi mu biseera bya hijja ebyo era mubannaffe abali bemulugunya twasukana omanyi tulina akatebe osooka n'otuulako emabbali abakola akatebe mulugunya bo ne basiga nga bakola batwala ekibiina mu maaso kuba kino ekibiina si kyajjenjero oleeta embazuulu tulina batulasiti nga basuka bakutuuzaako eri nga bakuyozayoza bakola ate teryakubuuza nti bw'omala okwozayoza wagabaga oyozayozeddwa nti ye ogira oyanikibwa ensonga netukuba ettaali okuva mukole gwatandise netukuba ettaali muwangu y'amataali naye kiraya nti amaliriza yeebazaani agamba twebaza Khalifa naye nga Khalifa anakona nakutani nerya nema kiraya libafe muli bazibu nnyo abasajja n'okubetali omusajja Khalifa luna akuba ettaali tagaba Khalifa akasajja kakubye ettaali nga tanakwata ku ttaali nerya genda twaze kwogera ku asula kanve olagawa temuka kunkwata mbadde ngenze ogendera bwerezo olwedde naffe abagakuba mwe mugakuba kale mugakuba nga siyimbye naye Khalifa luno talina ku buntu bwatukolakula buno amuleetera katebe kuba akatebe weekali juzi bannesi akatebe waliwo akantu keyagera n'atukola we yali agenda okulambula ku nyumba ya Nabi Muhammad omusajja kyeyaleka omukandala yagukuŋŋanya bwati bwonna naguteeka eno nagamba maneja byonna mbikulekedde naye nga omusajja tukana mukabirira maneja kino maneja kino ekintu ekyowamba kankyogerekoko bamwe bano bayitiriza ekintu kyali juzi tubadde ku mukolo wano muhijja omusajja nagala nayogera ekigambo tugenda olwa Khalifa Haruna nga atukoze bwati netufeenseko
Omusajja yagamba inogenda kuhumuroba kuhijja nga tolese nyiike waka tolese nyiike mu banno bano kye bava baseka naye nga kiva ku kugenda Makka bwe nali ngenda bambi munfuna e Makka sente deposit yenna twamussa kwa akawunti kati bammeba nempa manager olukusa manager abantu abo basasule mpola mpaka lwenkola kirwenkoma naye bwe banfiiriddeyo sente ziyamba abaana bange kubanga bano mumbanga lekedde ekibiina nejuzi emmotoka yageze netugirako netukyankana nako omusajja twakomere tumugamba nti emmotoka yakoze bwete nadde ngenda kukaabamu katono infuna abalala banako netugamba omusajja ono kibadde kigendererwa lwatu we yatugambye singa twabadde nti kuba emmoloka yabadde tukutteko omuliro ki yabadde yakutte twataddeko amaanyi gonna era nze omu kubakubiriza abantu okuteeka fire extinguisher mu mmotoka kubanga naye sooka weebaze ku transport officer wo yakola omulimu gw'amaanyi Muhammad nkwebaza nnyo big up ne muzeyi Kibuuka n'abamemba mwenna abaazikiriza emmotoka mu bwangu ali nebaza n'abantu beekyo twali kihehe abatuuze beeyo ku kkubo sibazaali bisawa nga 8 gwakiro nawulira nga neetabiddwa n'essimu n'enjijjako naye mwebale nnyo abaataasa emmotoka ya Kampala Matali event ne mungu tusaasira kuba yaliwo obudde obwo Allah ye yaliwo yatutaasa era emmotoka kati yazze ku kkubo etambula bulungi nnyo mutuwe emirimu tujja naye tetukoma kuba mikolo wano Kampala ne boda y'ekongo eyo sayidizi eyo tutuukayo newabweru w'eggwanga bane tukuba ettaali tekikugaana kupangisa ttaali omuliro tugenda kati essaawa yonna tugenda leeta ebikaliri amataali nga tetumala noonya muliro ate bafumbiddewa maneja waffe kati ali mu kifumbafumba kati tuddeko emabega katono sula omukulu ng'owoowa tonnawoowa sinawoowa naye olina olubuto gyali ani abawooweseza linda wagira mu nsonga ya zina mwewooweseza nani ani yakuwooye ninayo seeka wange Sheikh Ibrahimu Kinarwa ansula kumpi wali namugambe Sheikh jantugire kive mu ddiiro bamemba n'abanyonyolo Sheikh Ibrahimu Sebo Kinarwa ogenda kunnyonnyola Sebo ate kunnyonnyola agenda kunnyonnyola certificate munnange yagijeewo marriage certificate ate nga bawooye ng'onyumiza marriage certificate omusajja Kalifa ng'okuwoowa ku mulema yabawooye yatuwooye olaba nno naawe wali oyagala kutandika wawulidde otya ng'owoowebwa ani abadde omuko naye wafuna mugisu mukwasi huliena uliyo simugisu lwaki baba tusangaye naye kakati omukulu ono nebuuza kintu kimu amaanyi ago gakozesa ng'akuba akadafi ng'okuba ettaali eryo ogajjawa gwe muli ki kyoba ofiiringa ani akuleetera vibe eyo amaanyi ago nze kennyini nga njiga amataali nasooka nentuula wansi oba oyagala ekintu tokipapira osooka n'otuula n'olaba kitambula kitya nkikoze ntya era we mba nkiyize nkiteekamu ntya kirungo kikyussaamu kubeera osobola ozimba ennyumba ng'erina kyebulako ogizimba n'ogijja mu musingi yeetaaga plasita yeetaaga ki kati ninyo wakirowoozaako nga ggwe olina gwe weegomba yali akikola bw'atyo nalina gwe nali nwegomba bamuyita Sesanga Muhamudu gwe neegombanga era wabaakuba ntuula wali nendaba kyakola nange nempiikinga nengamba nja kukolamu nange ndaba ekinaaba kitya era mukama wange ono waaba ayimba nsooka nentuula bwe nti ogenda oliro tandise era olanga oli ekinyegenyege kisituka awo kakanga vibe ekoze eki ekutte kwega Muhammadu gwe yakuteekamu ekyo ekyokuba etaali bwekityo nga nange singa bannange tegaali maanyi ga musajja omugenzi ani Sheikh Muzammiru ate nno yaliko n'emiggo kubanga nze omwami oyo yanteekangamu n'empi bane nze era we olaba nga nkuggyeko ettaali nga tulina we tuli wonna ne nkuggyako ettaali manya
nange gye nayita kubanze nafunanga empi omukulu Senkunda ali tulina abantu wamwe twali olwo tetunayiga bulungi mataali naye nakwata ku kidafi eyo njikubeko ngali mu jjoko lya Matali group yagikwata kwati n'agiteeka wano nange ekintu ekyo nali kikozesanga nnyo naye alhamdulillah Matali twagayiga nawe mba kikukoze totya nnyo yiga buyizi kiki kye bakola nawe okikole ki ate ngera tetunnabayiga kubeera tukyayongerako ebirungo training zikolebwa era abagala okutujoininga mujje naye era osooka ayita mu kasengejja n'olaba kye tukola yabwerere sebo wano mu Kampala yabwerere tukatugenda mu kakadde okuyingiza Mulidde ndowooza. tuli mitwalo 5 jjenjeero manje tukijje omukulu musiibule kati akangaza nnyo mubuuzeyo kati Sebo. bwano mu Uganda watali kigo okuba akube tali n'ogamba butuufu naye neegomba okuba ku tali ng'omuntu oyo kati saawa zino isebo tewali lwansonga fe abaliwo kati bali abana abalala abajja ligimu ejja ate balina okukola ki okwegomba ffe kyetukola esebo yoyo nno abadde mukozi munnaffe Sekabembe Arafat nti ogambye abadde oyo mukozi munnaffe tuleetera mitawaana bannange Mungu agira akyatukuuma mu Kampala Matali events twagala mu munnange bw'oba ozzeeyo ndabira abantu babiri ndabira ku mukwano gwange gundi bampuuga ababiri bandabire bwenjogera bampuuga ababiri obategeera bulungi nnyo bwe mwali mu lusolukwe bali bakubidde Kalifaruna bagala kubira Kalifaruna batwale mu mbuga osooka otuuleko nina benayisizaamu 5 mwebale nnyo mwebalire ddala banayisigadde ze Kalifaruna Abdunuru director wa Kampala Matali event mwebale kulabika nti mubeera ku mikutu gino gye tuteekako waaka waffe n'omukulu ono amanya Sekabembe Arafat omuddayi hadi b'ekibiina kino nyini bakyala nyini bo nyini ki asikyali amanyi gwoteeka ku Matali togateeka ku ekyo tukireke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twebaza munaffe ali ku kamera Kanyankole wange sebo n'ogamba ki abafumbira bono bandeberere nitwe tuli aha twaruga mu programu konka nitwenda otureberere abakazi abanankole bitukuza kuwowa tukuza kushwera yeye ensonga lwaki emuyisa East Africa kubanga buli lulimi lwomanyiko ejo twabadde mba Nigeria nagenza okulira ekimemme ku mukolo gumu omusajja n'agana avamu ekiga agamba kasajja katukubira olulimi wadde naakuba wadde China njogera Oluchina kati kamba sibuleko okona ennimi ezibiri tugenze mu Luchina ni hao bwengamba ni hao ma anedda wosoka ni hao n'oyogoda ni hao ma ngeze ne mu lulimi olulala ono goyizolooza abantu nti mbalimba naye Oluchina bambi ndumanyi by the way ndugoberera nnyo kubanga kati nyimba mu nnimi ez'enjawulo ate ng'era kikkakatako okubeera nga zonna ozikola ki nzimanya ojagenda ku mukolo ogumu nga Bachina nga Nigeria we bazze nga nyino baniriza mu Nigeria twagenze ne ku hotelo yaabwe wali Abachina nga gwayino twogera nti tugenda oluniha nendukola nenduniha kakati nina n'omukolo omulala gwe nakola ki gwe naliko customer nkubira nesimu naye lindako ne bangamba yimba mu lugundi mu luno oluzaire olwo nalwo ndukuba budinda soko otubuzeko mu luzaire bonzu bolingo ya musiki nangae za bolingo muziki asikinga na mama yo bolingo